Margaret Nasande mutuuze ku kyalo Kabindo mu tawuni kanso y'e Lwamata disitulikiti y'e Kiboga. Ono agamba nti ye ne bba Dodoviiko Kato baafumbiriganwa mu mwaka gwa 1986 era ng'ebintu byali bitambula bulungi, wabula mu mwaka gwa 2001 omwami we oluvannyuma lw'okufuna omukyalo omulala gwapepeya naye embeera zaakyuka. Ekibanja ekyo wamala okukitunda so nga yali amaze okufuna omukyalo omulala, nze maze okufeedi nga takyandabawo ssente zabiteeka mu mukyalo oyo ngamaze okukitunda. Nti yasooka n'abimma amazzi, wabula we yamala okutunda ekibanja ekyasooka n'ayagala atunde ekirala nga n'obuvunaanyizibwa bw'awaka yali yabwesamba, naye kwe kuddukira mu mateeka. Awo 2010 nange muwaabira wa probation officer nga tutawera n'abaana era ebyaddirira bamusabira omusango ekibanja nga kikoleramu paka ez'abaana bange. Nakati alumiriza abamu ku bakulembeze b'ekyalo omuli ne probation officer w'e Kiboga okuba mu kkobaane n'eyali bba ne bamugobaganya nga bwe bamuyita okutuula mu nsonga ze gye yalowooleza nti addukidde kufuna bwenkanya bye yasanga eyo byayongera okumwennyisa. Antulugunya bosa yankolera akakodyo, mwalimu chairman wange Sanyu William, mwalimu Kato, mwalimu bazee wange Dodoviiko Kato, mwalimu CDO Kayabula ow'e Lwamata Town Council, mwalimu Bosa, mwalimu omulamuzi. Nti eno ekyamubuukako ye mulamuzi ate okukamutema nti ye yatunda ekibanja kyabwe. Mulamuzi nga ngamba kati oli mukyala musitoli mukyala mwangu ekibanja wakitunze ate ekibanja kyotunda si kikyo. Kitegeera ekibanja kya mwami tulina na ndagano yaakwo. Tegeera kati n'engamba ono ate yabijja luddawa. Bw'ati asaba ab'obuyinza ababasingako bayingire mu nsonga ze asobole okufuna obwenkanya n'abaana be bonna. Munnyambe bino ebintu bantwalako si byabwe naye lukujjukujju ate ngenza okulaba nga n'ekitundu ekyalibadde ekinnyamba ng'abaana aba probation officer be bali mu lukwe olw'okutwala ebintu byange. Ate Giovanni Ssennyonjo mutabani wa Nakate alaze obwennyamivu olwa muganda we ne kitaabwe engeri gye babayisaamu ng'essaawa eno tamanyi na byansoma ye kuba ennimiro bano we baali bajja akasente ate tebakyetaayizaayo. Era mu kibanja mwe mwalimu emmwanyi ze nalinga nfunamu fiizi nga kwetadde n'emmwanyi ento ze nali neesimbira n'ebitooke. Era bimubweraliikirivu simanyi oba ebyokusoma binaddamu kuba ettaamu esoose so sikisomye. Ye Godfrey Ssebulime akulira eby'obulimi n'obulunzi mu Kiboga agamba nti Nasande oluvannyuma lw'obukozi bwe n'obumalirivu baamukozesanga ekyokulabirako eri abalimi mu kitundu kyabwe. Nteekateeka tulize tumuzimba nga tumuwagira mu bintu ebyenjawulo kubanga naye abadde alaga nti ati akulaakulana. So twatandika n'enteekateeka ya NADS ne tumuwa emmwanyi ne tumuwa ebitooke ne tumuzimbira n'ekyaji. Era tubadde ennimiro ye oba ekifo kye tukikozesanga training center okusomesezako abantu abalala ku bintu ebyenjawulo. Wabula ono agamba Nakate oliito zaalimu ne bbaawe enteekateeka zino zonna ziba za kufa ttogge ng'embeera y'emu gye basinkana ne mu bitundu ebirala ebya disitulikiti eno. Ettaka lifuuse ettaka tugabirira abantu ebintu projects ez'enjawulo then bw'omala okuzimuwa omuntu n'ateekawo ekintu ate oluvannyuma ne wabawo ab'ekika oba abafamily ne bagamba awe mutadde ekintu ekyo kyate ettaka liriko obuzibu. Ate nga tumaze okuteekako ebintu ng'ebyo naddala enteekateeka eza gavumenti. Bw'ati awanjagira abali waggulu bagonjoole endooliito zino enteekateeka za gavumenti ze babadde bakolerako zireme okulugenda. Kubanga bwe tuba nga tetufiiriddwa ffe nga disitulikiti tutaddemu ssente nnyingi at the same time tumutwala nga fo ekamodo farmer ati awo tukoleza trainings zaffe ezikola ki ezisinga. Ye Paulo Bosa avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka e Kiboga alambuludde ku mateeka engeri gye galambikamu ku bafumba abafunye obutakkaanya. Omulamuzi be balina obuyinza ne bagatuula ne babusazaamu bakiyita dissolving marriage. Kakati bwe bamala okubusatuula era omulamuzi y'omu yasalawo ebintu ebyo bigenda gabwa bitya
ayongedde okuttaanya n'ebyo ebintu ebiri mu katala okugabanwa eri abaagalana. Weresi gye muba mwakimuleetinze eyo gye baba kooti erina okutunuulira egigabanya etya. Kati muyinza okuba ne matino home, ani agenda ogisigalamu, ani agenda okubeera n'abaana, olwolo y'omwami eneeba etya, obuvunaanyizibwa bw'omwami bunaaba butya n'omukyala ku nkuza y'abaana bano. Ono wabula ategeezezza nga bwe beesanze ng'abantu bangi bali mu bufumbo obutamanyikiddwa ate ne baddukira mu mateeka ng'ebintu bimaze okubonoonekera.